litamanye valiye. You see, abo abaana bazanyisa ebintu. Yes. Nti tomanya kyolwana nakyo. Olwana naki. Museveni ayinza okuba nga sikkiira era sikkiira. Yes. But what about abalala abafunye? Abamwetoolodde. Abataagala ekintu kiyiike. Yes. Bw'oyingira mu lutalo olina okuba nga ffe. Tuli kapa. Kapa terya mmese gyetetidde. Efudde. Empologoma terya kintu kitadduka. Osumulula omuzingo omanye ebinaaguvaamu. Dokita yafa. Oyo omuwala Kisaaki yafa. Muganda bwe baamukuba ne bamutta. Yamuyembanga nti wankola bubi. Yes. Yayimba oluyimba lwa Besigye dokita yafa. Abayimbi abalwadde siriimu tebawangadde. Ye yalina ku ssente era yayimba dokita. Era yafa. Waliwo n'omuwala ogundi nva nnungi naye yayimba dokita. Akyayimba? Takyayimba. Nti gwe wayimba ng'ovuma Museveni talina bantu be abamwagala ab'omunda. Yes. Nti oyo Waswa Lule yavuma Museveni nti muvundu mulambo. Flies, house flies enswera. They are hovering over his body. Waswa Lule kye baamukola. Wino byanyuma baamutamu erukungiri. Kuyingira mu bufumbo bwa munne. Naleka nga abunoonya obubwe bumulemi. Ayonoona bwa Besigye. Kakagolaba omwana wa Besigye wino byanyuma yalizadde w'ebiviiri. Bikolimo by'abantu. Mukazi oli yafa bubi. Awakula entalo. Zebatasobola. Waswa Lule okubeera mu kimotoka ekikadde. Buli motoka gye yagulanga ng'emipiira bagibbako. Kiro nti abo bajja kufa nnyo. Kubanga the people tulina underground abatambula omwo bootamanyi naye nga nabo ssente baziryawa mu gavumenti. Olaba abaka b'amaziga amayitirivu nga tebalina luganda kwono. Ajjukidde mwana we oba mukazi amulekedde siriimu. Waliwo omusajja yafa nga musuubuzi wa mu kibuga. Omuyindi n'asimba layini. Omanyi mu Kampala basimba layini. Ode eri ku kintu kimu genda kupama. Waliwo layini bwana endala etereera. Hayi. Mugenda wali ku constitution kwe olabe layini yabagenda okupama. Bonna bayidde dda bw'obayisa. Omaze ebbanga ng'otawanyizibwa ebirwadde ebitategeerekeka. Ebyenfuna byataataagana. Amaka gaagaana okutebenkera. Bakuloga. Teweerumya mutwe. Nkuleetedde jjajja. Muvumula malogo. Omukuukuutivu mu kuvumula endwadde zonna ez'ekinnansi. Jjajja muvumula malogo. Talaba ku majinni, mayembe, biteega. Abaagala ofuna obugagga. Ate ekyammwe kyawedde dda. Amwetaaze musange ejjinja Kamuli oba osobola omukubira ku nnamba zino wammanga 074 69 43 68 oba 0777 85 35 52. Osobola n'okumufuna ng'oyita ku WhatsApp ku nnamba ezo zennyini. Lya ku pizza eno kati okuva lya ku pizza obulamu bwe ne bwononeka. Naye pizza yali agirya omukazi yalina omwana n'amuga nti nayagala aweeko ku mwana. Omukazi n'aboggolera omwana tolya. Obutwa bw'omulumidde emyaka 2 paka bwafudde. Nayembera Besigye? Toka kwa barabara. Besigye ameyingia bamuyita Mulwana afudde. Njagala twogere ku nsonga eyo tulabe baani abawa abantu obutwa kati nga Mulwana ng'oyo opposition yali wa Besigye. Mukazi yajja buzi n'amukubira essimu nti no jangu ndi fani wowe nga omanya amaanyi ge. Jangu ate kati obuzungu no bamugonja we tuula wano. Tamale ensonga y'obufuusa ensonga y'obutwa. Waliwo omuyimbi waffe Mulwana yayimba oluyimba olwatoka kwa barabara Besigye ameyingia. Bamuwa obutwa omukyala yamukubiranga fani we n'amusisinkana ku ppaka la sitima kingi. Yali tamanyi valiye. N'amuleetera pizza. Anti yali tamanyi valiye. You see, abo abaana bazanyisa ebintu. Yes. Nti tomanya kyolwana nakyo. Olwana naki. Museveni ayinza okuba nga sikkiira era sikkiira. Yes. But what about abalala abafunye? Abamwetoolodde. Abataagala ekintu kiyiike. Yes. Bw'oyingira mu lutalo olina okuba nga ffe. Tuli kapa. Kapa terya mmese gyetetidde.
efudde empologoma terya kintu kitadduka. That's interesting. Guyingira mu kintu gwewagula omuzinga gw'enjuki zikole ki? Zijja kuluma. Zijja kuluma. Because you don't know the stake. Mu byalo bingi omusajja akwata ssente nga mugagga n'aweerera omuwala n'atuuka emakere ng'agenda muwasa. Omuwala bw'atuuka emakere n'afumbirwa omusajja omulala, ono ayinza obutaloga senga awaaloga, tayinza kulya bintu bya mwana wange oba maama we. Kati bw'otomera ekintu olina okumanya. Nze nalaba twali mu State House, omuvubuka baali bamuyitaani nga yabunyabunya Amiri yakyambadde, yajjako ne yeesimbawo nti avuganye Museveni ekyankwanze ku bwa President General, ku bw'ekibiina. I forgotten the name. He used to come even to my home. Sajja abatawanyanyo nga yeyita mutani wa Museveni. Yayitanga Kaguta. Yayagala oyo Kaguta mulala. Yayagala n'okuvuganya Kibongo ne bamugjamu. He's dead now. Yafadda. He's dead. Kuba you don't know the affordability of the people. What's the contentious issue? Kati nze nwana n'abana abaana tulwanira organic trade y'amaanyi ennyo njikubi enjijjeewo, tulwanira busika. Naye singa sirina mmandwa zange singa waggwa dda bampa obutwa emirundi 5. Era ekyabakomyawo ogwokubiri baddemu batte basokoole baali balowooza nti ngenda kufa, kubanga agaba obutwa kubuulira nti obwo obutwa bumaze omuntu emyezi emeka bwe giti oba emyaka. The doctors had told me that I would die in 3 years. Naye nze buli lunaku nywa tampeko y'ebisiriiza ebyakalituusi. Ebikuyambako muganda nga bamuyita obutwa Sali yankolera empeke mu Chako. Ono Sali waffe ono Chako tamanyi, Chako ne Tobako tebimanyi butwa. Wolooza lwaki abo abalunda ente banywa emmindi tukyesawo esinekisi. Omusajja ne bagukuluma nga gamba otusinajja waliwo olugabire ng'onywa Tobako. Taaba nobanga oli bulungi ne wano gano agagwagwa gali mu parliament gawera B8 gene kagenda without knowing nti Tobako gwe buli lolaba omuntu African tradition ene ekigendera kyayo kituufu nti twasulanga n'embuzi na biki mu nju. Why? Detective mechanism. Embuzi bwekuba amatu bweti omanye bweru eriyo ki omuntu enkokoko ngomanye bweru eriyo esweri moving ki ente bwe zifuuwa omanye eriyo ki oba omusezi oba ki. That's why that was the use of that time. Kasi gwa yakuga nti nze embwa zange zisingira abantu, embwa terya mukama we ekibi kyayo kuba sase n'edduka. Era ffe abalina embwa enkambwe embwa ogikuza bwoti. Embwa bw'oba oyagala giwe ekikalayi kyayo eri comfortable ekkute. Kaakati oddira ebinyamanyama obisiigeko kamulali bwesitweyinga n'ebirya kamulali agikaabya ate togiyamba. Kaakati eventually eddogo eyina omuntu obwongo bwa muntu ow'emyaka 9 yenkana n'embwa amagezi emyaka 9. Kati bw'oteekako training y'abazungu eyinza okweza omuntu wa myaka brain yayo nga ya myaka 15 nebeera nkugu nnyo. Era ffe Abaganda tulina olumanyo balwa bamuzibe olumanyo waliwo olumanyo oli created ti abaana ba baby babateeramu obwongo bw'embwa mu busoggo bafune olumanyo. Kati olumanyo olwange lwa political science na magezi gange nakyo tuwafuna bwongo bwambwa anti bwenkubuulira olumanyo lwa mirundi ebiyita lumanyo ti omusajja aloota n'akulaga ekintu enkya ne kibeera lumanyo kituufu. kakati era abazungu kye bakola mu ezo mbasi ne fadogs embwa eyo yolaba ku airport katono bwe kati naye bakakuza mu kisenge ne bakakoza buli wamu nga n'emmere erimu enjaga. Kati kakula kanoonya njaga it is addicted kunjaga iko kanoonya njaga kawoowo kali toka nti eyina amagezi. That's why we train sniffer dogs. Ye enoonya kawoowo kali akenjaga keyagala pusi ne baga nti akamasa akakutte emmese kagoba kapa mu nnyumba eteekayo akagulu kaako bwe neraba nga emmese zitambula n'etemu
kapatirya musonso guno gukulya mugundi guno ogw'omumwa omuwanvu gukulya mu byololo emmese tegulya guunya kati human being olina okutegeera nti boguddeko olutalo bafaanana batya omuvubuka yanneerabidde yeeyitanga mutaani wa Museveni n'agenda n'ekyankwanzi najjayo kaadi namba 1 eya Museveni okumuvuganya n'akuba amiri yakyambadde omumalawo bamugula n'akuba amiri yakyambadde ngayina emmotoka z'amaanyi yayinaki people will tell you yafa naye bamuwa butwa kyeye mutunuulire Teddy says kyeye yes kyeye yayina akatabo akamawulire akavumanga buli kintu kyonna ekiramu kyeye zinali mukwano gwe nendabako ne ku sista wa kyeye erinnya kyeye Teddy kyeye yalijja mu linnya lya Lunnalwanda tezikyeye tezikyeye tezikyakya ennaku mukazi aluma olubuto naga tezikyeye tezikyakya ng'alaba obulumi bumutta era yayina buli olabanga omuntu alina emisale gino aba yalwalanga omuteezi abaganda bakuyita kulumika bamusalanga omusayi gufulumemu tezikyeye tezikyakya tezikyeye yayamba abantu bangi including studio nakuba banka zonna yakuba nayirewo banka eyawava muno n'agijjawo n'avuma wava muno ebigambo biyitire musajja mukulu wava muno n'asirika yagendako mu kooti tikyeyaleme kumpandiikako yes kyeyavuma first lady n'amuwogoloza era ng'akatabo ke twakalindanga buli lwakuno oba lwakutaano lekafulumanga Africa Confidential ngako tekatundibwa ku street ng'ensi yonna enoonyaki akatabo nentula nekyeye netwogeraganya natula ne mulindwa muwonge netwogeraganya ngaga nti nze muwalana ayiseewo nekyeye bwe yaŋŋamba nti ayiseewo naŋŋamba kyeye ti mirundi nkubuulire wagira Museveni nti ye naye ajja kusasula bubi nemugamba nti ajja kunsasula bubi nze nawe mbuukira mu motoka nze bwe nsula n'omuntu nsula eriiso limu liraba wepasaako limu ngoli musajja buzibu manyi wenkibuukiramu kubanga era nagamba Amiri yakyambadde twalina Munyonyi Kera Mugabe yaliwo ne bapulezidenti abalala emunyonyi ngaali disappointed nemugamba Amiri leave State House leave ogende namugamba nti bw'oba oyina president mukamaawo ng'obadde omunyonyola ensonga 10 n'azitwala bwe bakutuusa ku 7 dduka kitegeera eri force ekkuba nga banoonyaawo ssente nenakyobe bamugoba omulenzi ono ani ku bantu abo banyalako yagoba nakyobe sente weziri ndi mukuba akatambi mu nsi entukuvu nayita mu ttaka nadduka olutalo terujja kugwa paka nga ejjogo liryonna ng'ateeguddeewo kakati kyenkubulya sezi Teddy kyeye ne bamutega Teddy kyeye bamutega mu ngeri y'amagezi kyeye akatabo bwe kaba tekakyatunda ng'abantu babimanyidde he did not invest teri estate yekyeye teyaleka wadde consumables teyategeera nti anti mbabuulira ne mbagamba mayindi yammwe omuntu nga mu Uganda agenda okunywa kyayi ng'ono oba agenda okulya emmere sooka obuuze toyenkanawa oba agenda okunywa omwenge wengenda akasumuluzo ani akayina weefukira era nabagamba nti kasolaba omutami omuntu eyabavuddeko n'agenda mu toyi n'atadda aba yeefukidde obanga yayepamidde ng'alinda kukala yes me the first priority I ask where do you have a rocket toilet where is it how far is it from here nga sinanywa mwenge ate sinywa mungi olyoka otegeere yes sikulwanga oyonoona engoye zo kituufu yes kakati nabagamba toyinza kubeera nga mulya mmere tekuliko toilet paper but you lose the toilet abantu bonna ekyo ekizibu kye balina nti when you are comfortable abaganda tukuyita muswete ku muswete owondowa okuba twazambanga eggaali ku muswete n'emikono n'ojja kubanga omuswete olina okukola kize flat area akasozi okola ki olinnya owendu n'emmotoka bwekola kakati these people abo bakyeye abo abaana tebamanya muzinga gwa njuki gwe kasumuludde bwe baali nga bakuba abanene abanene omuntu mukuba ebituufu
they sit down nga bano benkubine mujja omumbujozi bwonna bumunyesa ku bantu agezeeka nzite ne famire yengi malewo n'abaana be bakunkumuke nina emandwa zange nina emandwa ate waliwo eyampa obutwayi n'emirembe waliwo abajja ne baŋŋamba nti Mirundi obeera n'emmundu naki wali osse ku muntu emmundu eyogere gibuuze gibuuze oba gibuuze eyogere kubulira oba tettanga ku muntu gibuuze omusajja omwenzi omukebera kasolo gibuuze oba tettanga kuba ennyondo eyo gyentambula nayo tettanga ku muntu gibuuze ennyondo oba tettanga ku muntu kakati abaana abo kyembabuulira tewaffe waliyo omusajja matalotalo matalotalo yali musajja nga awakula njuki ng'abaana b'olukusense bonna matalotalo ayina emizinga yawonya abaana b'okukyalo twamuyitanga tuli mbwebwe mbwebwe kigambo oba kyaluki abaganda muli mbwebwe ng'abavuma twamuyitanga matalotalo muli mbwebwe eriyo mayovite naye nga musajja munyalo naye ng'avuma mayovite atamiro n'avuma ekalagala kati olunaku lumu omukazi ajja n'omwana we mu ttuntu omusajja January bamuyitanga mu kutula nsaanyi ng'omusana ogwaka mu January nga muyitirivu nnyo bagubeera muyitirivu mu ttuntu sawa za January nga zanguwa ate nga buziba mangu kakati muli mbwebwe abaali kalagala ekyalo kyewaffe kalagala kyalina ebyalo ebirabo by'omwenge 40 abasajja nga baanuunanga omubisi nga bakeera kunywa nga ebbaala yasenga waffe era waliwo mutaani waffe agenda okukolawo bbaala waliwo ekizimbe ekyamaanyi era ekya famire yaffe kakati mulimbwebwe nga yanywedde eddawalaki mulimbwebwe tiawa matalotalo ali luddawo omukazi nanoonya matalotalo waliwo booda nanoonya matalotalo yatambudde kuva kiwangala ina omwana alembalemba bulembirembi bwali yeetaaga mubisi gwa njuki akololeko matalotalo yanywedde eddawalaki n'agenda awakula enjuki emisana bamutera ku polisi abatabivu banne bategedde matalotalo bwafuna sente akomawo n'akolaki genda omuyambe naawe omukazi n'atunda omwenge amwegayiridde kozi enjuki teziwulira ku walaki tezagala kunyirwa walaki matalotalo kasa enjuki zawunyirwa walaki zonna ne ziva mizinga gyagyo ziringa 10 ezimu ezingirira matalotalo akomawo ekalagala ate abatemifu banne badduka buddu bo baali balowooza nti matalotalo enjuki yakoze eki azireesa abakange matalotalo yagwa bugwi wansi walagi n'amala omuggwako saawa ngezi nga mukalagala temuli muntu ng'enjuki zitabuse naye tezamuluma mwana wange zaali zimumanyi naye akawoowo kalagi emizinga gye 10 gyasumuluku ku mulundi ogwo n'omukazi zamuluma n'omwana we yes kakati kyenkugamba osumulula omuzinga omanye ebinaaguvaamu dokita yafa oyo omuwala kisaaki ne muganda we bamukuba ne bamutta yamuyembanga nti wankola bubi yes yayimba oluyimba lwa Besigye dokita yafa abayimbi abalwadde sirimu tebawangadde ye yalina ku ssente era yayimba dokita waliwo n'omuwala ogundi nva nnungi naye yayimba dokita akyayimba you see kwini wa Bungereza eyali kwini wa Bungereza n'omufu omugenzi Queen Elizabeth yayita Diana omuwala oyo Diana ekizibu kye yali takulidde mu royal family nti ono omulenzi bwe yali alowooza nti nakulira mu byabwe ebyo ebyokunia onfuula ekidoli akinimu akinyalimu Mirundi yazaalako ekidoli ne poti Mungu yazaala ekidoli akinimu ekikumiwa akinimu ng'abalala bwe banonimu ne bakomyawo ne babanyamu kyenkubuulira Diana yali virgin Diana yali mukatuliki yes yakyuka bukyusi n'afumbirwa kabaka Charles ali virgin ye Charles yayendako okwedda ku paako n'ogwayina gwe yasookako okwendako ono alaba talina kyamanyi tayimba luyimba lwa ggwanga takola ki this is a problem of virginity nga Diana ebintu tabitegeera yes kakati what happened ate n'akwana mu training endogoyi era Diana yagambako our marriage is congested
abategeevu ne bakitegeera ayenda namo n'ayenda bagenda Singapore ku mikono ne babaleetera abayimbi nga Diana atunudde eno Charles atunudde eno buli omu ebigambo bimusobedde abazungu bwe bategeera ekyo ekifaananyi kikulaga nti marriage as collapse ffe mu Africa kati otambula ne mukazi wonge entenga enswa kati balaba nga tozze mu kyaki bw'aba tazze nabwe tosoma ng'olubamanya nti marriage ekyaliwo marriage ekoze but the smart ones marriage eba yafadda naye nga batambula bombi ku mukolo wa wonna naye nga batuuka mu bisenge mu nyumba buli omwana ena kisenge kye beekubira amasimu owange ekigudde bwero ekiwulira emisinde nkiwulidde naye kuba ku ssimu tekyagala onaakola ki bwemba temulina nyumba nnene tubuyita obufumbo bw'ekibulangiti wakati muteekawo ki ekibulangiti tewali asala eno era omukazi bw'aba agenda okwebaka n'ateekamu akawale k'epaana kombya mwayawukana naye ng'ate mu society ku mikolo mulabika nga abaagala n'ennyo okubuzaabuza abalabi marriage kakati Diana yali takulidde mu royal family no ne bayatandika okukola ebintu ebyo ekyanyiza Abangereza kufumbira kukwana mutabani wa Ali Fayed mu Egypt yakafa ennaku zino naye mugagga nnyo mu Bungereza naye baagala omuwa citizenship nga bamutidde tayagala bwakabaka teyagenda mu kooti nga Diana afudde ne mutabani we ne baleeta inquest nti kabaka nti oyo bawa queen yese muwala wange nga kyogerebwa mu Bangereza nga tekyogereka yes mulimu abantu botaleeta mu kintu tukiyita socialization toddira Mirundi n'omutwala mu State House amuna socialize kunyamu kunyalamu nange tasalyanka kumukudumi kwa Museveni kidoli akiniemu akinyalemu mumala kikanyika kujereka kikomewaddemu akiniemu kidoli kitokubagana tayita kunima mu misango kitokubana paka manu kakati kyenkubuulira kiri kimu nti Queen yayita Diana n'amugamba nti obwakabaka buno obulaba mulimu ababaagala bwesifuga nga babwagala nnyo naye gwe wootuuse Diana yabagamba amugamba nti give ye surprise nti ali lubuto olw'omusajja gwe bamma citizenship e Bungereza naye abakazi bwe batabuka ate noona aniya ku bantu abadde abaniyako naye abadde aniya nnyo nga anyaala aniya ku bulimu alowooza ffenna tuli bidoli twajjawa sizalawe kutuniyamu kutunyalamu tetwakima sente twakima amaziige agatalina kyegagula mu maduuka kati Diana bwe yali Queen n'amugamba nti mwana wange obwakabaka buno obulaba buluddewo naye nze nyinza okusonyiwa byokola naye ababwagala tebali kusonyiwa yes olwo abamawulire ng'onaaniya ku bantu badde bamukola ye mugezi nnyo monetwamulaga mugezi nnyo aniyakuba kano kakizunza olukwe lwako kaluzunza kasokoola bantu bakakuba amawulire n'olutulako nenivision yalese ku mukolo gwa mukozi yalese lutwe lwako lutwe media n'emutuuma nti oba bamugobye mu Bwakabaka is a princess of people's hearts yes bamuteekawo nti mumbejja w'emitima gy'abantu n'akola kinaaniya nanyala ng'onaabadde atuniyamu ennagisiye nga yalinga yasinza omuni omunene mu Uganda naani ku bantu n'abanyalako n'abakombi ebinyo byo kyekiteekemu n'akombya buli muntu ekinyo kye n'atunyalamu n'atuniyamu buli omu omunyamu omunyalamu paka lwe yalumba nze emmandu emukube nemuteeka ku ttaka atajja kuteegula kiteekemu ekyekinyo n'ebinyo bye tubikombe naye tumukombe n'ebinyo ng'amaze okuniya abanyankole bakuga nti nenkutera nenkugula they have to pay anondi munyankole naye wano bwakuniyako ayina okuyitayo addemu akuniyako omukombe mu kinimu ki ye sente 5 biliyoni azitutte embwekomewo addemu aginimu adde bwe yatandikira animu ekidoli kyakinimu ekinyalimu mmando ekyevuddemu kakati Diana benzi mwe yali atambulira ali very expensive nga bwetegeera mita nga 6 ng'egenda okuba ekisenge ekyo ekugirayo kisefu baaka nekusabika si benzi zino eza bulijjo olaba yagwa ebbeeyi yali agenze ebufalansa bazimba kitano kikutuusa e London ng'oyise mu ttaka ennyanja eri waggulu omanyi tekinologi emmeeri bwebejja oluguudo lwa train lwezinga bwe luti emmeri neyitawo e London
abasajja nga bakola ebi nnyo bannange. yes kakati that's what I'm telling you. The queen was clear, precise. I have people I don't control in this kingdom. Nga bo baagala obwakabaka. Naye nga baagala ki? Obwakabaka. Obwakabaka besese obusajja obwakabaka ikongo sibanga amakanzu bankutira fitakongoka besese mutubaka noka kana akasajja akazunza olukwe ngasobanaka bamutayimba omutwe balikakakana tekayinza kuvaayo kusokola abantu tukiyita tutya mu Lungereza addicted. Can you be addicted? Yes. Nti when you are addicted about love, musajja akwata musajja ne mukazi we ne yeekuba essasi ne yeetuga olw'okwagala okuwulira. ye ayagala dignity ye lwaki tatta bano nti okuswala nfa yomuganda okuniamu wadaniamu mukudumi wa munene okunfula ekidoli okunfula poti ye talina muniamu. kakati kyenkugamba olwo bino nti okitegeera nti gwe wayimba nga ovuma Museveni talina bantu be abamwagala ab'omunda. yes nti oyo waswa lule yavuma Museveni nti muvundu mulambo flies abuse flies enswera they are hovering over his body. waswa lule kye baamukola waswa lule yali ayigigi genda obuuze Kakando one innovation. I don't know why you don't ask this man. Kakando is one of the most intelligent people we have. Mbaga mugende mubuuze abantu abo. waswa lule yalowooza nti gavumenti yakitaawe olwalule ate nga Mbabazi yagamba tetwagendanga ewalule ngaomwana yamwesonyiwa ono era also it is alleged, I don't know the fact nti bagaba bamutwala ewaabwe niwaali anti bamutwala mu famire yaabwe teyali walule ono kisimanya abalungu babatwala bati omanyi oyo lule yali gundi sekretary wa Commonwealth yaliwo wano gundi yava ebungereza nga amini kuwali ngaakola ki kubalule gwe baali baagala okufuga eggwanga yali misakamasa abazungu bamupromoting yagenda ebutambula okubayo mairi ne bakuba amayinja abasiraamu ab'olukooti naga nti obwo ani abufuga this is how Lule failed to become president. naye teyabiwona anti yafiiringa mu nnaku 9 ne bamuggyako. kakati waswa lule ye ne bamukola waswa lule yakwata omusajja bamuyita Gayira yali mu lubiri omwo ngatta abantu mu barracks y'omu lubiri kapiteni Gayira nga muti muzibu tagambwako ku mulembe guno gwa Museveni nga tagambwako Gayira. kakati Gayira akwata omwana wa Ntananga yali musajja munyarwanda aw'ekibuye enajja nanko nga musajja mugagga nnyo yeyina busiviliani buno era nze ekyanguza emmotoka za takisi ennyingi byali ebintu ebyo. omwana oyo John gye namuzaala omuwala gwe namuzaalamu Damuli ayina sente nyingi John Faison Damulira nga ayina zikosta mpitirivu yagoba kitange ntuli baavu yagaa nti omwana ntayinza kufumbirwa oyo muwavu mu famire emu yabaavu n'avuma kitange kitange eranga nti do you know omukazi bamututte batogobye nti waka hard obaggala akamwa kubanga bajja kola nga reference nti oli mwavu olwokuba Damuli yalina emmotoka nyingi eza takisi noyo Ntananga yalina emmotoka nyingi eza takisi civilian ng'abawala bonna abali mu Kampala abaana ba gundi abo ndowooza baali tebazaala naye basiga abawala sirimu omuyitirivu babuyitanga bu civilians nga mubatika era babusuula ate nga abawala basasula nga basasulira mu byaffe kati Ntananga era mutabani we nga bufamire bwe zibeera mutabani we yabba etikiti z'ennyonyi za Air France n'aziwa abantu n'abagaa nti must travel around this time. Omukuba yazoba bamuyitanga Mutumba twali naye Mutumba nga mugezigezi naye yafa dda Mutumba yafa yali mutandi wa musajja nga bamuyita Nsereko ng'akola mu sita era Mutumba ndowooza n'Ensereko naye yafa bagimukwatirako nti muyina kuyita Kigali ne babayoola babayoola ne bakwata mutandi wa Ntananga Gayira yamukubya amasannyalaze n'afuuka mugogge Katonda wange Gayira batulezona n'azijja yonna ayogere Gayira tocha ne bakikuba mu mawulire waswa lete yayita Gayira
Kapitani Gaira ayigigi waswa mugende mubuuza ngatayogerwako why don't you interview these people akubulye nti Mirundi kyatugambye kyali kituufu nja kumugendayo mulungu waswa lule abali mu ayigigi's office natumya Gaira ng'oyinza okugana nga ayigigi akoyise nga tekisoboka ate yali deputy nga Agustino Luzindana yegundiwe era yakola ensobi Luzindana n'alekawo waswa lule apulizetinga epepa hoho yavuma gavumenti naye najogoloza Museveni namuyita ne Kiseka namugamba nkugobi nega ngoba waswa lugendo mubuze Mirundi yagambye nti Museveni yakuyita ne Kiseka what was your conduct before Museveni waswa lule nga wamanyi nnyo akasajja kakatono ayya kakati Gaira bwatuuka mu office ya waswa lule waswa lule yali amanyi kompyuta oba si wa diguli naye yali odisa e London siwa diguli wasa twamuyitanga nno kompyuta abo ba accountant abo basomanga diguli bo balina bunyukuta bwabwe simanyi ebigezo byabwe era bikyajja wano yes akati waswa lule nga Gaira amubuuza nti gwe Gaira kapiteni Gaira gwotulugunya abantu ngamujjako ennyota ng'ayina ne pisto yagenze n'abasekala aba basatu waswa lule mu ofiisi ye bw'amala okukakasa nti ye Gaira yakola mu lubiri n'amukola bw'ati n'amuggyako ennyota ne kazimuggyako ne kaseka mu bokisi yako ne kafuluma mu desk katonda wange if I'm telling lies gandasike kakande wa New Vision Gaira n'agaana okufuluma Gaira n'akaaba Gaira yamugamba those ranks were given to me by the president who is commander in chief you cannot take them away waswa lule mugamba nti have taken them away what do you do ayina pistol n'abasekala aba Gaira wate waswa lule ye nga talina kafuluma naye ng'amaanyi gaalina gambye kaziteekamu akasajja ako kaziteekamu ne kaggala n'ebisumuluzo byako ne kamulekamu Gaira tayinza kudda mu lubiri talina pips kati Gaira bamubuulira nti waswa lule mukwano gwani nti bakwano ge bali aba Tamale Mirundi nani ne kakandi bemubamunoonya ne batunoonya aba babiri etula ne kakandi netugaa nti waswa lule alumbika yali musajja nga si mwangu waswa akuba ekiviiri kye bwe kinene era nakati weekiri kyeru ega nti era bamuyitanga kompyuta naye bamukuba akalulu baga nti kompyuta yafudde oyo omuvubuka ayogerera FDC yani ono gundi kayija FDC era etavanga kikonyogo batambuza waswa lule kompyuta twadduka emisinde okuva enakulabye paka bamukuba akalulu yagamba nti kompyuta yakoze eki yali mukodo nnyo akati waswa lule yatamanyi sitayire eyo waswa lule tumunoonya ne kakande yali awumirwa nnyo embizi tumukwata ne kakande ekifo kye baali bamanyi ekyembizi kati ebifo ebyembizi ewakyusi enamugongo nawana enansana wewali embizi esinga okuwo tumuyita kyusi kiyamba kyusi kati kyusi anti ebibizi byennaku zino babikira ku kyakyu tebiri mu testi n'emu eriga kabalagala ndi omusajja atunda kabalagala mu kamotoka akakeero kabalagala bamuteekangamu kamulale ne bamukunyira mu menvu ng'abalagala kabalagala bino bateekamu bigundi ebitaliimu si kabalagala this is nothing complete nothing kati n'embizi yedda yakuliranga ku muddu kyobalaba ogendanga mu kyalo okulanga kabizi embizi y'omukyalo yekyalimu testi nga kawunya akawo naye bino babiteeka ku kyakyu tebirire ekyo biwoomamu mazzi ne bakolokota that's why nabaga nti oyo omukyala gwe baawa okola eddwaliro ne bazibba ne sente omwisimayi pitunani twakikyaliwo ne president natuhosinga tweddina naye ennyama ngaakafi kali bwe kati nebalaga nti ennyama gyabagabudde baba bagenda okutta ente eyo bagiwa wayini especial wayini etestinge bagiwa wayini ente nenywako test kati zino embizi zawano embizi ezo zonna zimanyani awasijja boge yali atesinze ku mbizi y'omukyalo kabalagala si kabalagala no
kakati waswalule mutwala mumusanga wolwo twamunoonya ntumufuna tewaliwo mobile phone tewali nga bw'anaafu era ali isolated abeera wuwe yawasa omuwala omukiga n'amukuba katono amukuulemu amanyi simanyi nti waso yaddamu kuwasa and I don't know whether waso has children talina yawasa omukazi omukiga yamukuba katono omukazi yakubanga waso ntugende tumugoba. He was a close friend of Waswalule. Kakati mumunoonyeza ku bigere. Mumunoonya tumufuna tumutwala kumbize n'amasuba. Tumugamba gayira agenda kutta nti anzite. Nitumanya nti apology ya fear. Eganye. Tumugamba nti you see kakando yali musajja mugezi ng'amutetenkanya. Akande yali afunye eddeguli mu political economy bano bamufiirwa abadipina na bano bamuyola New Vision yamusigaza awandika kola museso era akande guleme ne kabusinga babagoba mu New Vision nebagana okuwandikamu kabusinga ko opportunity kaliyo okubalika ava munne waako bonna babeesiki n'omusajja bamuyitaani amusajja baali bamuyitaani alimu oil now yali secretary wa company nagamba Pike nze siriro yakande because aleeta omutego aleeta akafere kenyini baka kubye ne kumbaga yono sakalabyeko omufere kanzo n'omufere zo n'abasajja bawasa kubanga sebo oyo omwana bw'alifaanana jjajjaawe ajja kufukula n'envu mu kyoto nga n'emputa erikyaliyo abasajja bawasa mu famire ate okiraba ab'emmengo tebaabaddeyo baalaze bano bapya eri teri omwagala ye yagwa olaba noono gundi ono omulangira Gadimba ayakola bamukolera ow'amasanyu ameerere teyabadde bamukubye baalaze ba gavumenti eddolo eyagenda namwefukamirira ekitegeeza nayo takyaliyo kati mulaba Waswalule twamukonvinsi anywa bbiya bwanywa egundi wali embiziyo sente yali azirina kituufu yali azirina. We convinced Waswalule at 6 saa 12 n'atutuuza mu Santana ye paka budde kukya 12 ez'olweggulo ennyota yazimuggyeko ku ssaawa 3 gayira ali ku ofiisi n'abaserikale 3 tayinza kudda mu gundi omuserikale addayo nga seri atagiina ennyota bazimuggyeko ani agenda okubira era Museveni bw'aba ayagala okubonereza akuggyeko ranka akutwala ebbomba. This is what Kagame is doing. He demotes you. Abadde bakubira salute. N'abakuyisaako. Abe Rwanda babaga eno nyota yange wagikola ki? Wajimpa. Tujinzijaako. Era Besigye ekyamukanga Mayombo yaŋŋamba. We are going to demote Besigye to captain and deploy him to Congo. Ko Besigye tekisoboka. Besigye n'aluma. Naye Besigye ekyamuyamba yali alwanyisa Beerukungiri. Ng'eno tamanyiddwa. Yalwanyisa nnyo Abeerukungiri n'avuma mukozi oyo mukwezi bagenda ne batuuza meeting balonda aba chairman gundi mukwezi n'agenda ne Sudiru Puleria professor n'agenda naye nga naye tanagaggawala nnyo Besigye n'ayimirira mu meeting n'abaga nti oyaze ne mubbi munne temumuwa kalulu population niga byotafiire byayogera Abeerukungiri tebalonda gundi mukwezi bamuwa ngono ye National Political Commission yayiganya omusajja bamuyita Kakwenzere yafa mukola emidde kubanga gundi baati bamwagala weni byanyima yayangira obufumbo bw'omukazi wa Besigye n'amubonyabonya nnyo n'afa na bubi. Kyogamba nti no Besigye alina omukazi omulala omukulu alinayo abaana abala Besigye ng'oggyeko ono mulankani weni byanyima bamuta mu Erukungiri kuyingira mu bufumbo bwa munne n'aleka nga abunoonya obubwe bumulemi ayonoona bwa Besigye kakagolaba omwana wa Besigye weni byenyima yali zadde ow'ebiviiri bikolimo by'abantu mukazi oli yafa bubi omwana yazaala wa biviiri yes kakati nga waswa mu mukonvinsinga paka sawa nga tukonvinsinga Waswalule twasanga gayira atudde he cannot go back to the barracks he cannot enter the office to break this man's kabokis Waswalule yatambula na nyota yezikwata bwati nazimuggyako nazikalira mu kabokisi n'atambula n'agenda gayira yalemerawo. So we brought to Waswa at 6 nadiza gayira gundi nyota but do you know what happened to lwaki yavuganga ebimotoka ebikadde
olunaku olumu Waswa yali agenda Kololo ngali mu Santa naye bamukula munga omusubbawa ne bamutema empi abasajja bagayira ate yali amanya abaali bamukuba ali officially ye Ayogedde ali mu Santa naye alaga kumukola Kololo aba yambuka awo abaana ne bamuyoola pa nakanyuka ebweru kyenkugamba kiri kimu wakula olutalo bakunoonye naye nze nina songalayizi mwena alimu mu UPDF everywhere ne security bweri n'emmotoka zange zonna weeziri kati Mulwana ye bamuwa obutwa musajja atonga kakati ekyo kitegedde nkubuulidde omuvubuka oli akyannemye okujjukira yeepankira ku Ameria kye baamukola baamuyoolako nti akuba $. okukakana ng'afudde naye yali mugezi yagamba omwazireese mumwazi nazo naye yali w'amaanyi abakuba Ameria nga gubakozesa but the boy suffered and he died kugaye yagenda nekyankwanzi najjayo kaadi namba 01 eya Museveni nga yeeyita mwana wa Museveni tebamuwalana lwamusajja nga yali w'amaanyi naye erinnya bamuzaala bushenye erinnya yali munyankole ng'alina omutwe obweguti nze bwange yajjangayo yes yajjayo yafulumye ne mawulire nti Ameria biki ampalana kubanga namugaana omukazi ali mu maredi ne mugaana eggwe kubanze mugundi mu State House nazikizanga muliro I go and talk to my role, one of my roles to harmonize oyo gundi Jeno Kazini 2 days before his death he came to me netugenda ku fareway nanga njagala nkonvincingire president nze njagala bwa district lwe Kasese I'm not ambitious sine kyenjagala yajja n'omusajja but when Kazini died n'omusajja siddanga mumulaba yes nesadda mumulaba kiki andi bali bagamba nti Kazini agala kutulaka omusongola Kazini ize musongola bagala kutulaka eri ebimwogera M23 temubimanyize mpuja bumemenga ne bumemenga do you know what M23 means ojuzanyisa si yakuzanyisa ngozi bayabagamba nti mujja kukiso ne mumuzo sindu kayo bameka omujja safira watali bawe okujjako wa Uganda gwe basometa pa African pan Africanism teri mujasi wansafira watali kakubba ne bannakenya Somalia be bayina amanda kyako yogolaba goloza lwaki munoza ni Uganda bamaze webibira Kenyans are reaping billions okuva mu Somalia kyako banning free ne bogenda mu UN village bannakenya be balimu buli we tulako bonna batuguba mugobi tulaki batugoba oyita ku street ta Kinshasa ngo buli mugamu botu sibali bazirabyeko bali balabyeko ku mujasa yamba de bambala bulungi nyenga ujira dolanga mubbi kusonsekamu gamu botu zirabanga mu bucha kuseka manyama mu lufula kati kamanyama gibagenda okuba gambotu samaje kazambala yes kakati mukulutambe kakati to zero on what I'm telling you nti bawa kule entalo zibatasobola Waswa lule okubeera mu kimotoka ekikadde buli motoka gye yagulanga ng'emipiira bagibbako kiro aba abasajja intelligence ina kyetakola ekucunya pakala ayi nze jo nasula mu nyumba buwa nyera omukyala wange yali taliiwo nali nsuze nga omuganda afiiriddwa omwana bambi ngenda ogenda mu kisenge kyange ng'ennyondo 2 ziri ku buliri zotaleseewo zisaleseewo kogwe nti nenga nti ono ayagala kundaga kubanga one singa nebase yali zinkubiza ekitegeeza mu nyumba who was brought these 2 hammers eyange ebeera mitwetu eno bazitadde emundu ebeera mitwetu pisi ebeera mitwetu anti okujjako ngoze nomba ebeera mitwetu wa kabbuli nsula mu kabbuli kozi kabbuli okka wansi ate kumaca n'ovaayo ku dirisa eryendabirwamu mbatule ekitanda kiri ku dirisa nze nsula fuuti 4 bwansi ate mulimu 5 enfuluma nsula wasaanikire ng'osula ku bunkenke oyinza okiyita seputikitanga anze mbabuulira nalaba how tukiyita survival instinct how do you survive ndaba ewange waliwo kapa n'embwa tebaagalana naye ati naiti ng'embwa bazisumuludde kapa ebeera ku gundi waggulu ku nyumba anti yeeyita mu buwaya buno ye buyitamu wakati yes tebugikuba masannyalaze obwo bugundi tubuyita tutya
solido sekanyolya kasekanyolya ako okamanyi kasakayoola omubbi kwongera musika eyakola akantu ako mubinyo omubbi alaja nabulanja ate tomuyamba akujjako nga bazene magalo kukasala ate kaliko amasanyazi era gabakuba kakati kyenkubuulira nti abo bajja kufa nnyo kubanga the people tulina underground abatambula omwo bootamanyi naye nga nabo sente baziryawa mu gavumenti nti gwe genda ku Lubeega waliyo afiiriddwa olaba abaka b'amaziga amayitirivu nga tebalina luganda kwono ajjukidde mwana we oba mukazi amulekedde siriimu bw'olaba akaaba nti amulumiddwa nnyo awe wazana waliwo omusajja yafa nga musuubuzi wa mu kibuga omuyindi n'asimba layini omanyi mu Kampala basimba layini ode eri ku kintu kimu kugenda kupama waliwo layini bwana endala etereera hayi ugenda wali ku constituency kweyo olabe layini yabagenda okupama bonna bayidde edambu obayisa empya zibeera layini ya Uganda entereevu yabagenda kupama teri anti buli omu yayidde atambula yeziiseko waliwo abasajja ate omusulo kale naye ekiddukano omusulo okwata mu mpale n'omunyweza naye ekyo kyo kyabulabe kyankwatirako e Kampala nze namanya ekyo we nayita embeera gye nalimu teyali nnyangu kakati kyenkubuulira nti abasajja bano baalumba bye batategeera tolumba byotategeera nze sikuba muntu abo bonna mbakuba nga bannumbye naye omusajja yayiya luyimba olwabesigye lubi yali ayamba ani Besigye if you can see Otafiire coming out open against Mukazi ate nze Otafiire mwagalanyi okuba n'okuwa he speaks openly Otafiire mulungi nnyo okusinga bali ku Mukazi nga nseekeezi Otafiire tells you Otafiire agamba mu ye tayagala Mukazi naye talina veto mu Uganda ye tebamuwa Obutwa anti kankubuulire ne mulungi nnyo why has expressed his concern let him convince Ugandans naye talina veto ku ggwanga tewali amukkiririza ye Museveni tamugobangako yamugobako n'agenda ne mu Kalulu ne Congo ne bamukuba ne bamukuba Otafiire Congo naye yabbayo embaawo ne constituency ne bagisalamu era ne bamukuba kakati wati Otafiire doesn't know nti bano abaana bakubaani babadde bakuba Mukazi labo bagenda egindi yali ku routing for Mukazi labo bagenda wa ne bagenda Ebukedeya ne baga nti oyo deputy speaker tuyina omukuba tumugyewo yabadde agala n'okubba ekizimbe ekya Gundi Farmers House ali esente tufune tepu zonna mwonoone kakati ye kyeyakola awagirane Mukazi kuba mu political science anti yakubye olukuŋŋaana Otafiire bamuprovoke bakube mu conseil olukuŋŋaana lwa Mukazi mu kifo ky'okukkiriza balukubemu ategeere baani abatamuwagira what's the support kyamulema yandibakkiriza ate nze Otafiire manye eyamukubira essimu n'amugaana naye General Lupembe mbamanyi waliwo ayogera gwesuulira wa bonna obawulira yes naye waliwo byentuula n'Otafiire nenjogera n'ebirala byesimugamba kubanga otunulya omuntu ngaali determined mukyawagana ekyo nekimulekera ekyamuhooza kubanga baveterans abasigaddewo yasigaddewo ngaabakolaki ayinza okubanga abulakayimenga Museveni timuli shaffe eddako bwomugoba baga nti omugobedde ki kyamuhoozi anywera ayinza okubanga Otafiire akozesa reverse psychology kituufu nga ayogere ku Mukazi omugobe ensi yonna esympathize oba Otafiire ayinza okuwagala retirement naye agende nga Jeno kuba naga nti Otafiire omuntu gwe nasooka okulaba mu 86 nga Museveni alayira yali Otafiire era nga waali nnyo yamugamba bandi yaffe eriwa Otafiire nga yakulya bandi y'omunsiko Kahinda naye Kahinda nga yali musajja akahinda okamanyi yekonkona muti akahinda akawumula ekituli mu muti Otafiire yava mu seminari omusini yeesi n'akola bbaala yaabwe
eyabayekera ku kyalo ewaabwe nga mu bbaala mwakola n'atwala abaana e Mozambique kibula Otafiire avumanga byange wa mu mwenge wa mu bbaala kakati Otafiire olwokuba yali musajja mugezi nnyo gwe bagobye ekitebe mu seminary senior 2 yalinda naweza emyaka 18 n'agenda e Makerere n'akolalo omusajja oyo w'amaanyi very genius lisaffe eno ogitunuulidde otya Otafiire musajja mugezi nnyo and what I want from him he expresses his mind ye teyeekwekerera kulinda bw'aba takwagala aba takwagala bw'aba akwagala era ajja kiddamu ne Museveni ne bwamuyita Otafiire yagamba Lugunda bamugoba ku bwa minisita naga nti I can cause trouble Otafiire bamukola mu lisafu naga nti I can cause trouble temungobanga nga temumbuulidde Lugunda naga we tried to look for comrade Otafiire but we failed olwe yali akyanukudde Museveni gwoloza lwaki amuleka era n'amuzaamu ate Otafiire takolangako ministry n'emulema gikola Otafiire sabba yajja mu local government naawe abajasi bonna abajasi ab'amagye yabawa amayumba mu Kampala okimanyi Otafiire tali anguzi tabba alya naye mugezi Otafiire ye akola kugaa nti Otafiire yaŋŋamba nti ŋŋenze mu kyogamu naye ndabye enduso eziwandagala naddukayo teyaddayo yagamba tandi wa Mirundi nze nziruse kirabika kano kakodikono nanyini bulevu nanga nziruse nasindikayo hope Otafiire we bamunyenyeza wali awo nti ettaka lyenjeru eryo lirina obuzibu bwe buti ettaka lyenjeru ti ettaka lyenjeru erifaamu ya gavumenti ne balitunda quietly n'Otafiire n'aligula naye nga baliseeko ente emeka 3 to appear as if it was a farm kakati what happened Museveni agenda e India tata aganda omulaba tata yagamba yes I know Museveni has good ideas but his country does not buy my vehicles abasajja bali abo batta ne Toyota yagana okulaba okimanyi ku mulembe gw'Obote y'Obote yaleetanga ne ng'ogula mmeka kyategeeza Mugunde nabaga omwana ono yatatebudde okuva twaza omutwe gwe akajanjako kabagwemu nekakuntabanya obamanda kabajjumu tambula ogende tokijjamu kabakuvume omwana yatabudde dda genda onyampe genda onie obawalidde ekivogoto genda onie tuviire mulenzi gwe wedde ottawange tokijjamu tuli mu kwogera bintu by'abantu bakulu akudaivatinga oba olidde ekivukuto genda onie agenda bali bokola nabo genda onie genda mukyalo ono onie gwe kale wamasa okutubuulire n'agenda n'amugamba nti tata yamugamba sijja kwogera naye siina budde naye Museveni nga bwali highly respected kamuwa abaana bange bayogere naki boogere naye unakuga nti tata ne bajaji waliyo n'omugagga omulala bwe bagamba nti baagala kulaba prime minister wa India n'agana omulala dakikaga yavaako India mpitirivu buli type kuba bali 1.6 billion people bo bagula kyabwe entono ennene loole kyebayita Hyundai okimanyi South Korea Hyundai naye muntu naye yingira mu byobufuzi ne bamusiba ne company ne bagigabana omuganda we nenda mwandu Hyundai yakola enguudo za South Korea zonna Hyundai bayina Hyundai ne Samsung mugagga ogwo Fiat ya Natalia family ni Bill Gates yinga talina kiyakola yakola bya computer bye ne amanyi gayina Fiat ya Natalia family Fiat ya Bwanga kibufaransa ya Italy gwalaba Fiat zino kyaziraba wano Fiat ziri zitunda bweru Fiat wano olaba Fiat yotalabangako Fiat genda Italy olabe mukulu Tamale shafo gitunudde otya nkubuulira one nti wano onti Otafiire that is character kakati Museveni talabye tata naye alabye abaana ba tata n'abaga nti njagala obatwala mu Uganda mu nyamba okukola kaawa Museveni educated lured convinced abachina okunywa kaawa abachina tebanywa chai abachina bayina bigundi byabwe byahabu byabwe buli dduka onywera bwere Museveni n'abayigiza okunywa kaawa and what you don't know the price of sugar must be very low
two factors. Brazil sukali wayo. Waliwo Germany sugar beets bimoni. Ebyo bibajja sukali. Ebitanoga nnyo. Bano babbi bawano. Sukali owebikajje bamutwala bweru. Alimu spirits, alimu amasasa, alimu drugs. Obwo bukajje bwolabo. Bukola amasasa. Bano bali ko batulitira. Etteeka likugamba atunda sukali ebweru. Amujja ko musolo kwa sinjiru sama. Bamutunda mu kikuubo. Abayindi bemulaba. Sugar business bye. Kujja konga mini akomyone badduka. Obanga bayina omukambwe nga mukozi. N'abayigiriza empisa abababbiramu. Economy etereera. Na economy efudde. Bitwaga mukozi. Kakati nkugamba nti abaana batata bagenda okujja wano. Nga ettaka Museveni yabawa lyampeewo. Otafere nga litwala. Yalitwala. Nga abagambye n'obaga nti muyina okuzimba monument eraga kitammwe nebyemukoze kasa mujja agenda okutuuka mu Uganda abaana batata nga baga nti omusajja ayogeza amaanyi ebweru wano talinawo amaanyi bawebula muwebule. You see, these people don't help Museveni. Museveni nga yaswala. Nze nyinza okujja ewange n'oga nti mukyalo ne bajja okusaba ekino oba gundi ekintu gyoba gaali musajja mukwano gwa Mirundi n'amuga nti waayi njazika ku gaali yongera kuziika naga nti omwana yagivuze okoma weewaka tosobola kudda. Yes, ono yabaginya Museveni yaginya nnyo abantu be ne bakulimbisa ebweru ne bakuteeka mu nnyonyi ne bakutwala Malaysia nga kampuni egenda okugula UCB e Kenya ne katuulawo ne kasigalawo nga tulina gwesazeeko mutwe nga tewali agobeddwa akubiddwa mu kkomera yagamanyiza bubi twetagayo akagolola ettumba nekamatuuza mu nnyonyi nekamutwalidde Isalaamu ewa nti gaddidde sukaali wegendi we Brazil gamutadde empapula byawana gundi n'amugamba Magufuli ono si weewuwo tajja kuyingira Tanzania nowe Brazil atudde negwa mu nnyonyi n'akayoola n'akomawo nago mu nnyonyi era gadda mu bifo bya n'Obama bati era n'oddayo smiling minister in court ng'abakolomoja wabalimbye nerishafu president abantu bana nabagoba ate abatya lwansonga bw'obagoba ne beekolamu ekibiina president nga mutiitiizi nnyo abatya revolutionary abatya mukusajja mukulu nakuga nti fe abaganda kasookula ng'olina abakazi babiri emisango gisala kiro gwenkutteko yabwangudde munzikiza oli okubakanga emizimu gyewaffe emisambwa egy'obukazi bakazi bange gye babazaala egyawa mugye tusalawo omusango nowe bajjaggala mumpoleze kakati kozi gwe balabye edda we batudde gwenkutteko yawangudde ate temunziramu bagenda bayivuma mboka yakutte kunze tokyayina decision gyokola misana family kaseera mu family yo nze baganda nti Museveni atuule butuuzi mu kifo ky'okuba embalasinga nti Nakalema akwata aba investors kati kano get wet you get what you only cause kati ako yakagoba investment authority lwakakamba yamugoba. Omanyi kyasiza okuzanyisa mukulu Tamale olunaku olwaliwo ensi yonna ebadde ejaguza olunaku lwa kondomu naye abaka parliament babadde baga nti kondomu tezibatuuka. Ekyo kyekikulu okuteesako mu parliament nti kondomu tezibatuuka. Ziba zibatuuka ani abagamba okwenda bayingirewo kitwe bayingirewo kitwe what they mean nti sente bazibbadda Faza agenda atya ku dduuka n'aga nti abange kondomu ze mwanguziza nzikomezaawo tefaza ayenda atayenda kati abaka parliament era ngenda nembawulira naye abantu bano beetaaga okusomesa obukambwe nti kakati balajanira Museveni ajjawo etteeka lyeyasayinize kuki kunjaga ku mayirungi nedda ababaka ba parliament abaliteesezzaako tebali nnyo mu byalo mutwaliyo abalala abanalikyusa ate kati amaze details akaditaddeko omukono ate likyakkiriza kati byobiwaganira Museveni bano abaka ba parliament abaliteesako bwejjo mukyalo mukuba oluwombo lwa bbiri mukube nemukuziika mubakube badduke n'empale zaabwe tulabe abayogera n'abatayogera. Why do you bother Museveni? They want to shift the blame to Museveni assent singa Museveni teyasenti nga bagalika nti enjaga yiye kati babaka ba parliament bembamutwala nenakisi mu nnyuma nga bwe nafulumiriro nemukatutuleta musagamago mukakiko ka mukozi genda onabe genda ne mukozi yamugobye tagenda kodde mukolinya abadde bamuleetayo bafudde. Don't bother Museveni. Why do you bother Museveni? Museveni assented to the bill. Kubanga mwe mwali tisako. Yes, if a woman kills
a husband. Do you go to the church who ordained Yabagata? nedda Mukwataba bakaba parliament. Abava mu bitundu ebyo abatayogera. Mubaleti bonna. ate nga mu kiseera kino bavaayo Mubagobe ku mmere mubagobe mulumbe mugatwale nga tekalinya luwombo kuwoga na buwoga nakali kakadduka n'olutwe lwako n'olukwe nekibatagalima banaddamu okuyisa ebyekisiru tekisoboka omuganda akuga nti wookoma wootuuka wookoma wookwata mufundirizana babaka ba parliament ensoloso ze lumaatu nimimulemekudde they are shifting the blame on Museveni. You wait when the man has sent the bill mumwalireeta abalireeta baliwa Museveni abaddigana nti butunzi wanjaga bano bennyini teri mubaka palamenti gwe mutaleeta ku lumbe tegaziika tegabeera ku lumbe tegabeerawa bagatwale nga gavuddeyo andi muntandika mbola vuvuvu nakiryoka bakiteeka mu motoka muwanga kivumbi ape wali muwanga kivumbi nebamugoba ku mawuledi ng'abasajja bagoba muwanga kivumbi nalyoka yingira emmotoka taddayo mu lumbe taddayo mawuledi taddayo mukuziika taddayo